Abatuuze ku kyalo Sitabaale ekisangibwa mu ggombolola y'e Busukuma mu Nansana munisipaali mu disitulikiti y'e Wakiso basula ku tebuukye olwa Nagagga atannaba kutegeerekeka abagobaganya ku ttaka era nga asenze n'amayumba gaabwe. Bano beekubidde enduulu ewa ddisi w'e Nansana ali Nsubuga nga baagala bayambibwe kubanga basula ku tebuukye. Bano bagamba nti Omugagga ayogerwako aleeta emmotoka ezaakazibwako erya droni n'ayoola abatuuze abalowoozebwa nti be bavuddeyo okufuuka eddoboozi lya bannaabwe. Manyi bba wange gy'ali esimu tuzikubako esimu teziriiwo. Yatya nnyo n'ebinaatereera ng'omusajja omugezi. Nga bamulumiriza mbuno yatta bamulabako nga musajja atta. Tuli bubi era tuli bubi nnyo tetwebaka kubanga ogenda okuwulira era nga bagamba batukubye emiggo babakubye bandi batubuuza gwe gundi nga ne gwe bakubuuza tomumanyi mwe mwakola kino kati bakwata bukwasi buli muntu gwe basanze bakwata tetubamanyi wabula mu nsisinkano gye babadde mu ddisi w'e Nansana abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe era n'okuzituusa ewa mukama we Pulezidenti Museveni. Watya olukiiko ono weeruli kyogamba talinawo bambega naye nkola bwe nti buli mbega ali wano muli bambega ba Mugagga Katonda alina bambega be. I repeat, muli bambega ba Mugagga Katonda alina ki bambega be. Katonda tasumagira teyeebaka talya mmere. So Katonda w'omunafu Katonda w'omuki sikolima abeerawo ebiseera byonna. Njagala bbawo example eryeji covid ani ataali mulamu okuba no ndayo emyaka gyo mwena mwakola ki wallahi Allah yagenda n'alondamu ebikonge Allah yansaasira nzale sinafuuka kikonge. Abatuuze ku kyalo Sitabaale bagamba nti Omugagga abawaliriza okubasasula ng'oyagaana basenda musende. Tulabanga atisi wagewa ekigendo okukolebwako tulaba nti abantu baffe abadde ku dduka olwaleero oba oliawo embeera etereddemu tebajja kuddayo kubeera nnyo ku dduka abadde basulanga emitima gibakubagana. Olwaleero tulaba nti RDC n'essuubi lyatuwadde waliwo ekigendo okukolebwako.